gatagatamu. Mbaniriza nyabo Oluganda mbaniriza nnyo baganda bange ku Afifam weekend ngenda balaga biki nga sina bagenda mu maaso nnyo biki actually ebyenkola olunaku waliwo okubanga oteebereza naye njagala bateekamu ekintu ekibasika mugenda okugenda otuukayo nga byenkola nammwe mukoze eki mubirabye oba mulina bye mutunuulidde. So ngenda kutunuulira ku setup y'ekiyumba gye ngenda okwogerako ate mutunuulire engeri gye nkola ki. So Afifam ekiyumba tekyetaka kuba kigaziga okutandika. Abantu bangi babakubiriza ebintu ebitasoboka oba okitegeera ne babagamba ekiyumba bwekiti kisobola kukwata bwekiti. Nze wemba njogera ku small scale farming tunuulira gwe ali eyo ng'okola nga toli ng'owulira obwetaaga okulunda enkoko nga tolina budde bulunda nkoko. Ali eyo ng'oli mu ofiisi naye ng'olina obudde osobola okunnyuka n'otuuka mangu ewaka mu budde okwongera okuwa ebinyonyi byo ebyokulya. So bye twetaaga bitono nnyo bye tugenda okukozesa bitono nnyo naye ogenda kulaba mu kiyumba kyange nga woolaba wano. Wetaaga kati nze ekiyumba kyenkoleramu kirina fuuti 21 ku fuuti 9. Wane Uganda ne woba n'ekiyumba kya wane Uganda ebiyumba byaffe bya fuuti 8 ku 12 oba 12 ku 12 ng'emadiiro gaffe bye bisenge byaffe woba wakana genda obipime. Fuuti kye kigere kyo mbadde manyi nasobola okugyayo ekyanyi naye sisobola. Fuuti kye kigere kyo woba oyimiridde ku tayiro nga busimba ekigere kyo kijjaamu eyo efuuti emu oba lula yaffe eya bulijjo ey'abaana basomera eriko centimeters 30 oba ng'osobola okuyimirira ku ekigere ekimu n'ekitundu ye fuuti emu n'ekitundu ebigere bibiri ye fuuti 2. Naye lwaki tuba twejinga nga tulina wano ebikola. Okay, so kana akantu kanusu kasanvu kokoba 1,000 sireba lwaki tokagula kakati fuuti yeno wano. Eno ye fuuti namba yerula bulijjo ey'essomero. Okay, so nze siraba lwaki weejinga ng'osobola okubeera nako buli kaseera n'opima. So room gye tukoleramu oba room gye nkoleramu ya fuuti 9 ku fuuti 21. Olaba nti kati enkoko zigenda kuba mu masa oba enkoko ziri mu masa. Amasa gano oba ogazimbye bulungi n'okozesa obutimba buno obw'ennyama. Enkoko ziba zipa makalimbwe ng'ayitamu n'agwa wansi. Wabula ffe kye tugenda osooka okufaako enkoko zirya zitya. Amasa gano g'olaba gali fuuti 9 amasa gano g'olaba gali fuuti 7 ku fuuti 2. Kitegeeza nti fuuti 7 mujjaamu enkoko musobola okufuuti 7 musobola okutuulamu enkoko 25. Enkoko 2 katubale enkoko 2 ku fuuti 7. Kitegeeza wenkola amasa agasooka side emu n'amasa ag'okubiri wemaaso bodde n'amasa ag'okusatu ezo z'enkoko 6. Wenkola side emu n'engenda ku side endala n'enkolayo amasa geegamu kiba kitegeeza ezenkoko 12. Ku fuuti 7 nziwako fuuti 6 n'endekako akabokisi mwe zisobola okubiika. We ziba nga za nnyama sizirekerawo akabokisi kakubiika. Wemmalaawo n'enfuna kino olugogo lw'amazzi lwe lugenda okukola ku mmere ate era lusobola okukola ku mazzi. N'enzo ndaba nina bwe bayita bu drinking cups. Bu drinking cups enkoko enywa ekitundu kya liita olunaku. Kiba kitegeeza woba olina enkoko 10 obala ebidomola bimeka. Kati enkoko 10 ozibalira ebidomola 20 liita 20 kiba kitegeeza nti woba kati buli side y'amasa osobola ogiteerako amazzi agamala. Oba si kyo n'okwata bu bucket buno obwa bulijjo bwalinga liita 10 kati buli liita 7 buli kamu n'okawa. Tujja tunuulira ebyamazzi mu detail naye nze nsaba tugende mu maaso na kino kye tulina. Kakati nabagamba guno mulundi gwange gwakubiri nga ngezaako enkoko. Mu mulundi gwange ogwasooka nali simanyi nti emmese ziri obukoko bannange enkoko emmese zaawuuta obukoko. Kakati olw'ensonga eyo akatimba akange
akaburuda nakakola mu ngeri eno bweti kuba nategera nti emmese zijja kundira obukoko nenkazingisaako nenziwa nebbugumu era nze kyenkozesa mu buruda we mba sikozeseza balubu ya watts 10 nteekamu ettaala za lanteni zino ennene 2 entaala za lanteni ennene 2 zimala okuwa obukoko obwebbugumu nengula amafuta nkozesa ga mutwalo buli wiiki naye nsobola okukozesa g'omutwalo oba 2 kuba ettaala zino zisiibako ate ne zisulako nzingisaako bibulangiti so sisobola kuteekamu sigiri kuba siri mu kiyumba bwe nateekamu sigiri singa ndi mu kiyumba kuba ebbugumu lino ligenda neyitirira ne lidda ebbali n'ebbali nenze nabagamba nti nze ndi muna bizinensi nkola kati kyennina ekisooka ye veterinary ye musawo omusawo w'enkoko buruda eno gyenkola eno oba gyennakola emuyamba okugema obukoko buno ne wemba siriiwo kuba nze seetaaga kubeerawo naye musobozesa okukola ekintu ekyo mu dakiika 5 aba amaze okugema kakoko ku kakoko so tujja tunulira buruda mu details naye mu vidiyo eno katweweyo tulabe engeri gye napangamu amasagano tulina cages ez'enkoko ezibiika n'ez'enkoko eza broiler ate nga nazo zikozesa egundi y'emu tekiniki y'emu naye cages zino woba osobodde zitambulira wakati w'akakadde kamu n'emitwalo 6 ku bukadde 220 waliyo zi 40 ez'amasaa 4 ne wabayo zi 30 ez'akakadde kamu n'emitwalo 2 ez'amasaa 3 gwe gyoba osobodde abazungu bateekamu enkoko nyanya mu keegi abamu bateekamu wano Uganda enkoko 3 gwe kyoba osobodde kyoba okoze ki kyoba osobodde naye nteekamu nyanya kakati woba osobodde keegi eyo era mu ruumu eno gyekugambye eya fuuti 8 ku 12 oba fuuti 12 ku 12 eyo keegi ejjaamu obulungi n'osigaza newokolera ebintu byo kiba kitegeeza woba olina ruumu 2 eyo keegi ekwata enkoko 12 woba olina ruumu 2 osobola okulunda enkoko 240 okay so mu vidiyo eddako tugenda tunulira buruda eno ate tutunulire ofunirawa ebibalo bino eby'enkoko obifunamu otya enkoko zirya ogisuubira kulya kyenkanawa kuba zo emmere y'enkoko ekyuka naye zo kyezirya olunaku tekikola ki tekikyuka tusinkane mu vidiyo yaffe eddako mwebale subscribing nafunyeyo basubscribe abasatu okuva ku introduction kansuubire nti mugenda kweyongera muyite bannammwe buli week oba luvannyuma lw'ekisibiri ngenda kuba nkola release nsooka n'empandiika biki byengenda obasomesa ne tubitunuulira zino enkoko tuzirundanga ba business olina okuba n'omusawo w'enkoko omusawo w'enkoko yakulamba okulaba ebirwadde omusawo w'enkoko akuyamba okugema ate ku layisi obeera n'enkoko eziri healthy tusinkane mu vidiyo yaffe eddako ate musobola n'okuteekawo ebibuuzo awo abamu babatiisatiisa nti obukoko bufa ti buruda biki nze nakakola buruda kati mirundi 2 omulundi ogwasooka nasinga kuzuula mmese ogwokubiri mu gwokubiri nasooka nenkola buruda ya gundi ya layers nenzizaako eya box nzira kuya nyama ne mu mulundi ogwokubiri nafiirwamu obukoko 3 ogwaddako nafiirwa kamu so babakanga mukisobola tusinkane mu vidiyo yaffe eddako